n'angamba abantu battingana nange ngenda ne baŋŋambye eno ensonga yeetaaga okugiwa priority number 1. Obudde yadde bugenze njagala okuŋŋaanye ne mugandi na district security committee kamala okuvaayo tuula mu district security committee olumala oyita abantu bonna groups zonna nkuweereza ebbaluwa otegeke meeting ku locus yeno meeting gye mukola ki naye ate bwe nagenze okubuuliza kuba naye ekintu awanga omukulu mukama waaki investigating ati kirabanga nako badde siina nno nagenze okubirako MP nampa background nenkubira RPC nampa background DPC nampa background minisita nga naye na background gyakoze eki nenkubira omukulu wa lands naye nampa background omukulu ono naye najja naye nampa background omukulu gwe saawulidde kumpa kifaananyi kubanga badde nsubira omusanga wano to give us his side of the story naye nze namukubidde essimu n'angamba akola ki ajja kubanga bayita olukiiko obutabaawo kyekubira you make sure all sides are represented so I called him personally n'agamba nja kujja nemugamba nno ssebo nga minisita waba abayise come let us get an opportunity okuwulira your defense so kusinziira kabe nawulidde omanyi abantu bigenda ebintu nebikyuka nebikola ki ebintu ne babikyusa naye ofisi zaffe munaye wona otya okwogerako oba tojja kukola ki nze nalabyemu irregularity emu yokka kusinziira nze nganze ku bye naakalaba kubanga bino nabitandise biwulira jjo era ne mukama wange ngabanye naye kino is that mu bino byonna it's unfortunate si kwogera ku bantu baafa naye mu budde obw'okugula oba obudde obw'okutunda abamu tebaakola due diligence yaabwe bulungi because tosobola kutunda kintu kya muntu ng'akyali mulamu. That's the first irregularity the gender mu bino byonna bitukola ki nakuba oli taliiwo but you can't omusajja ono yali mukomera kusinziira ku n'akafuna and no one expected him to be back out of prison okitegeera naye Katonda nga bwagera ebintu bye ate omusajja n'akola ki so if there was consent kyenjagala okumanyaawo omusajja ono yali mukomera n'agaba consent mu mukyala gy'oli wabwenu okukkiriza okutunda kubanga ekintu kiki so it's the only thing I'm seeing Honorable, there was no consent from this man, otherwise he wouldn't come out of prison to sell. So omukyala acted nga ye nga tasoobira musajja ono kubanga agenda kuva mukomera. So I think awe twandibali tuteeka ki ayatunda ayaguza mukulu Lugasolo baani yamuguza alina obuyinza obutunda. Was she the rightful person to sell this land? Nze nsuubira awo wendaba mateeka ogansinga because they is selling someone's ttaka ly'omuntu with false pretense ng'oliyita liryo nga si liryo. I think ne police weba enoonyereza before even look at the titles go back to the sale. Ayatunda, was she the actual person yalina okutunda ettaka lino? If she was a wife to this man, did she get consent? So why do we waste time on these things? Nze ndabiranga awo wokka we tulina okwetooloolera awo kuba nze na faulti nze wantu wamu na faulti nze awo wendabyemu ebituli awo naye mukama wange wasoma amateeka ebyo bisigadde bijja kuba bibyo onsingako awo naye nga nze kusinziira awo naakawulya guno omusango naye nze awo wokka wentadde amaaso omukulu ono amaanyi yagagjeewo okuvaayo n'agamba ngenda kutunda. So no one expected him. Alinga yazuukidde obuzuukizi. They thought he was finished. But he has come back alina documents ziri eziraga mbu this place wano wange. Kati gwe watunda otya gwe mukyala we. Naye oba nga wali mukyala wampeta nga omusajja akyali mulamu you would even share. So kitegeeza wandibadde wafuna consent awo ne mutunda buli omu ng'alina bw'agenda okukola ki. So nze bwebo Honorable Minister. So sigenda kwogera bingi. I won't say much. Onsingako
You have experience in this, and above all, Amateka, you have a doctorate in law.